Abawala abakubyeko ku Kukyeyo mu nsi z'Abawalabu bawanjagidde gavumenti erekerawo okusuulirira bankuba Kukyeyo kubanga bayita mu kusoomozebwa kungi. Omusasi waffe Farida Bongole yalina ebisingawo. Tukola nnyo mitwalo 9 sente ntono nnyo ojjako omusole wako otuuse emitwalo 7. Abamu ku bawala Banayuganda bali bagenda okukola mu biyumba mu mawanga g'Abawalabu omuli Saudi Arabia, Oman ne Qatar abeeyita bakadaama nga mukadde kano bakomawo kuno balombojja endwadde ze bawakula ku mirimu gino omuli emigongo sako n'engalo ezisakyakwata kintu wamu n'ezo ezibutuka nga bangi beevuma ekyabatwala nga n'ensimbi ze bakomawo nazo bazimalidde mu kwejjanjabisa. Ovudde ne ku ky'omugongo n'amagulu nafunirayo n'empewo y'omumawuggwe. Abaana abawaka nabo bennyini batuyisa bubi batukuba tebatwagala naye ng'ate wajja kubakolera obooleza obafumbira. Kati nze saamanya nti sabbuuni oyo alimu chemicals n'entuuka engalo ne zizimba ne zitandika n'okugyamu ebyatika olwo nga zitandise okuvaamu ekisu. Nali Oman nga bw'olwala tufuna bujjanjabi oba olina kwejjanjaba. Bakama baffe bennyini batukaka obuboozi. Alina mukyala we waka akimanyi nti ajja kutta, akimanyi nti abantu bali babi naye n'akukaka okwebaka naye. Oba mtuke ne mwagala obasikiriza mwami Banayuganda bembe. Batusikiriza ki ku ziri uniform ze batugulira bigandula bikomeri obeera mulinga wenna obulidde mukati omusikiriza ki just guli muze gwabwe nti bali abantu just ye bwakulaba aba yagala kubeera nga akubeera akwebakako. Abasajja beeyo baabagala bakozesa nga bagamba abawala abaddugavu tulina obubina bunene. Naye bakozesaako. Nze nagaana nesibiranga mu kisenge kyange. Omukyala kasata kulaba nga weemanyiza bbaawe tewabeera buzibu. Olina kwesibira mu kisenge kyo bw'omala emirimu gyo. Kati gwe wavaayo lwaki lwaki tewaddeyo ng'emyaka 2 giweddeko? Wali wannemye. Wakulema lwaki? Tebaagala kusasula nga tebatukozesa nnyo. Kati wano Uganda woosanga wootaboogeragalanya ne Oman gy'obadde? Uganda ate embi nnyo. Olina essuubi erigenda okuddayo Oman? Njagala naye nga nkyusa ku nsi. Bano abasangiddwa ku kitebe ky'ekibiina kyabwe ekibagatta ekijja ekya Rights for Maids Association Uganda beevuma n'embeera gye bayisibwamu omuli okukakibwa akaboozi ak'ekikulu abasajja bannyinimu nga n'abamu bavaayo n'embuto so nga n'ebitongole bibatwala bibakomya ku kisaawe Entebbe olwo tebiddamu okubawuliza. Omwana n'afa ne bamutta ne bamusindika ku kizimbe n'ava waggulu n'agwa gavumenti n'etunula butunuzi ne baza maiti e Uganda. Twandisabye gavumenti ebeere nga etulondoola wajje tubeera tulaze. Batuteerewo ebikwekweto nti singa omwana ono abeera abaddeko obuzibu at least bagendeko oba ku kampuni eyeeri boogere nabo. Kampuni zo ziba zimanyi nti ono omwana bamutwala ku poloti bweti mu nnyumba bweti bafolowinga abaana abo si kutuuka ku kisaawe ne babaleka bulesi. Bano begayidde gavumenti eyingire mu nsonga y'ensimbi eziwa Bannayuganda ze bagamba nti ntono ddala okwawukanako n'ezo eziwa bakwaba bava mu mawanga nga Nigeria so nga Bannayuganda ebasinga okukola emirimu. Sawo mwongene emirimu giba mingi. Mu mwezi guno gwa Ramadan ate babanyigiriza nnyo lwansonga abantu bava gye bavudde bonna ne bajja ne basiibulukukiraawo. Kati wabeera ng'oli mu maka makulu abaana gye bafumbirwa yonna ne bavaayo bazadde olina okubalabira olina obbafumbira olina obbolezo olina obbagolero naye ng'oli mu nsi. Ye ssentebe w'ekibiina ekibagatta Jennifer Nabbumba alina byannyonnyodde. Babakozesa okuva Monday mpaka Sunday nga tebawumuddeemu. Abaana abamu bakola okuva ssaawa 12 paka 7 ogw'ekiro. Kyolabira ddala ng'omuntu ali nnomo tosobola akozesa muntu munnowe otyo. Tuzze nga tukola okunyonyereza nga zo ensi endala zifuna obudde obuwummula zisasula omusaala omulungi abaana balina medical covers oba medical insurance. So kiraga ki nti gavumenti yaffe erabika yennafu muki mu nsonga eno so tujja kusaba batunemuko muki mu nsonga eyo. Lwakyana mwenda katonyiza 2 CBS Emmanduso nze Farida Bongole mu Kampala. Mu mbeera eno n'ab'ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Mukono nga bakulembeddwamu RDC Fatuma Ndisa bannabitaka bataddewo ebiragiro ebijja eri abaddukanya amasomero omuli okuteekawo obukiiko bw'ebyokwerinda mu masomero okusaawa ensiko yonna eriranye amasomero okuteekawo abakuumi 2 abatendeke ku masomero nga balina emmundu okuteekawo kamera enkesi ku masomero n'ebirala era RDC Fatuma Ndisa bagamba nti bino byonna bigendereddwamu okutangira abamenyi b'amateeka mu masomero ag'enjawulo mu kitundu. Tulina okubeera ne ba-private security guards babiri nga balina emmundu. Tulina okufuba okulaba nga by next year January buli ssomero lirina 6 CCTV cameras because ekyo sigenda gamba buli effect. Tulina okuba nga tulina contacts ez'abantu aba-security mu offices ne mu classes z'abaana zonna ne mu universities. Tulina okuba ne security communities in each school nga tufunayo olunaku oba mu mwezi
Betugenda okumitinga security committee mulayituganye munagala town council nga tetwagala deputy nga tetwagala director nga bwe twabeeranga ne committee mu masomero. Wabula RDC ndisaba alumiriza nti abantu abalumbye amasomero kuli St Andrews SS Kabimbiri, Kasau Senior Secondary School ne Latifa Senior Secondary School abagaddukanya babamanyi bulungi wadde nga batyo okuboogera. Mu kitundu omwo mwennyini e Kabimbiri ebireedi ebya community after the incident happened byagamba nti ababbi bonna tebakisize mu kitundu bafulumye. What is our role now as security? Giso mu kitundu ekyo atuwadde mawulire. Ate ye ssentebe w'NRM Mukono Haji Twahirise Baggala agamba nti n'omuwendo gw'abasirikale abatono mu bitundu saako ab'ebyokwerinda okuggyawo emisanvu ku makubo mu budde obw'ekiro nakyo kyongedde obumenyi bw'amateeka. Tetulina abasirikale bamala ku siteshoni zaffe. Omutawaana bwe gugwawo abasirikale bano nabo batya ababbi. Abasirikale bano bw'amanya nti ababbi balumbye essaawa zino nabo bantu bateekenga tayimu yaabwe sayingira emundu eno kolokya bino na bino ogenda okakana nga bamanyi kati ababbi obutatu bagenze nga nabo bajja ku siidya era bwe bajja mu siidya eyo ng'olaba amaanyi ge bakola ki naye baba bamaze okutegera nti ababbi kati bakoze eki bye batutte babikoze eki simanyi oba okunoonyereza kwa ofiisa kutulaga nti abantu bano bammundu oba baabijambiya okunoonyereza kuno ripooti efulume. Bo abaddukanya amasomero abeetabye mu lukiiko luno nabo baliko bye banokoddeyo nga bagamba nti bye biviiriddeko obumenyi bw'amateeka okweyongera mu kitundu. Ba OC emutuweereza mu bitundu mubakyusa nnyo naye bajje batweyandirirengako ku masomero. Di OC abeera ku poliisi naye nga tamanyikiddwa new'omukubira essimu n'atandika okubuuza essomero kisayiki ehe directly which route can I take? My name is Mukasa Abdullah. When you go to Kabindi today and you take a movement, around 90% of the residents are quite sure that what has happened in Kasau, St. Andrews, Latifa and other places, they have a connection with our boys. We raid the area. That's the fact on the ground. So I don't know what we're going to do, but some police stations will take those people there. Mu mawulire amalala nabagudde mu disitulikiti y'e Mityana mu kutegeka okujaguza olunaku lw'abakyala abamu ku bannakibiina ky'NUP bwe basazeewo okwesamba omukolo guno ne bategeka ogwabwe. Omusasi waffe Membe John ali Mityana eno katuwa ebisingawo. Wabalusewo butakkaanya wakati w'abakulembeze abali ku ludda olwabula gavumenti mu disitulikiti y'e Mityana n'olukiiko lwa Women Council ngenda weva ku mugenyi mukulu yayitibwanga ennaku z'omwezi 30 omwezi guno okubaawo ku lunaku lw'abakyala olugenda okuzibwa mu disitulikiti y'e Mityana mu ggombolola y'e Butayunja. Mu kusooka enjuyi zombi zaali zikkaanyizza nti olunaku luno lukwatibwenga ennaku z'omwezi 3 ku ggombolola y'e Butayunja kyokka oluvannyuma lw'abakulembeze okuyita minisita y'eby'ettaka mu ggwanga Judith Nabakooba okubaawo ng'omugenyi omukulu abamu naddala bannakibiina kya NUP basalawo omukolo kuno okugwesamba bategeke ogwabwe ku kyalo b'ekiina nga kumpi kyalo kye kimu n'eggombolola ya Butayunja mweri nga kitegeerekese nti olunaku luno olw'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno kugenda kubaako emikolo ebiri. Kitegeerekese nti ssentebe w'eggombolola y'e Butayunja Lwanyaga Livingstone ng'ali wamu ne bakansala be baabaga ekiteeso ekisazaamu olunaku lwa disitulikiti lwategekebwa ku ggombolola y'e Butayunja wabula ku maloboozi gwe tufunye ssentebe wa disitulikiti y'e Mityana Mugisha Patrick ng'agezaako okubuuza ssentebe oba balina minasi ezaayisibwa mu kanso eyagaana olunaku luno wabula ssentebe onatutegeeza nti alina buyina maloboozi. Oba kati nze kyembadde ngezaako okutegeeza mu bukulembeze obutuufu okuwandiika ku bibiina byekusolvinga gwe data esigalawo olina obujulizi obulaga nti kanso yo yatuula emikolo negoba omukolo gw'abakyala kanso netuula nemukaanya nemuwandika nemusaba omuntu atuwandikire ng'agoba ki omukolo siba kiri nedda gavana kugombola wenene saasi wange waali zene executive ya disere gye tugisomere minasi egiwulire kugombola wenene saasi wange waali zene executive ya disere gye tugisomere minasi egiwulire tennaba kuyisibwa twagiteeka mu kanseni ya 2 ennaku z'omwezi nga 22 omwezi guno oguwedde kati osazirewo ki kati kyembadde nsaasirirwa ekitimu mujje kugomba tubasomere gundi kanso weeri katulinkindu yatuula otwebemu amagezi agakukola
kawe muri. Nyakana Saulo Kalwanga kansala w'eggombolola nakika ku district Mityana agambye nti ebigambo bya ssentebe w'eggombolola y'e Butayunja Lwanyaga Livingstone Ngongento tebiriiko mutwe n'amagulu kubanga kanso gyayogerako yagirimu nga tebayisanga kiteeso kyonna kigaana lunaku luno kukuzibwa ku ggombolola y'e Butayunja. Ayongeddeko nti Kagwake keetonye omugenyi omukulu Honorable Judith Nabakoba Nalule ye baamulonda ddanga yagenda okubeerawo ng'omugenyi omukulu nti ebitegekebwa walla tebabimanyiiko. Twatandika meeting eziteekateeka omukolo guno ne zikkirizibwa era ebbaluwa n'esayiningibwako ssentebe wa disitulikiti Mugisha Patrick Nshimye n'akakasa ekifo awagenda otegekebwa omukolo era abakyala ba Women Council ne balonda omukyala gwe baagala okubeera omugenyi omukulu y'owekitiibwa Honorable Judith Nabakoba minisita w'ebyettaka. Oluvannyuma lw'enteekateeka nga zigenze mu maaso abanupu baavaayo ne bagamba bo tebasobola tuula wali Honorable Nabakoba. Kitegeeza omukolo baba baguyingiza mu byabufuzi ate nga ffe tuli mu buweereza bw'abantu awatali kwetemamu twasazeewo omukolo gugenda kubeera ku ggombolola e Butayunja. Abo gwe bakulembeza okugenda okubeera ebeekiina be bamanyi enteekateeka zaabwe naki kye babala. Ssentebe talina minutes n'ezimu kubanga mu kanso ya Butayunja nalimu ne kanso ya disitulikiti mbeeramu. N'olwekyo bw'abanga alina minutes eziraga nti lwagobwa azirage anchalenjinge. Njagala okukoowoola bannamityana mwenna naddala bannabusujju abakyala mwenna ng'ennaku z'omwezi 30 ku Lwokuna mubukeereza enkokola. Ebisingawo tujja bireeta mawulire gaffe aganaddirira ku lwa CBS FM Manso lediyo avubuka ab'omulembe omutebi nze Mmembe John wano mu disitulikiti ey'e Mityana. Akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi mu maka g'obwa Pulezidenti aka State House and Corruption Unity kasazeewo okugumba mu disitulikiti eggulu mu kunoonyereza kwekaliko ku bakozi ba gavumenti abaabulankanya ssente z'emiruka ez'okukulaakulanya abantu mu nteekateeka eya Parish Development Model mu bitundu ebya Acholi Sub-Region. Sabiiti ewedde omukulembeze eggwanga General Tibohabulwa bwe yali asisinkanya abakulembeze okuva mu disitulikiti eziri mu Acholi yalagira akakiiko akalwanyisa enguzi mu maka g'obwa Pulezidenti okunoonyereza ku bakozi ba gavumenti abeenyigidde mu kuzingamya enteekateeka eno. Kyazuulibwa nti ensimbi ezisukka obuwumbi 2 zaali zaawebwa abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu bayambeko okuteekateeka abantu ku ngeri gye balina okufuna mu nteekateeka eno ya Parish Development Model nga zabbibwa ate abalala babadde bajja ssente ku bantu abaagala okukola ebibiina by'obwegassi ku miruka. Mariam Natasha omwogezi w'akakiiko aka State House and Corruption Unity ategeezezza nti bagombye mu disitulikiti eggulu okuva olunaku olw'eggulo era batandikidde mu kusisinkana abekikwatako ku nteekateeka eno bazuule empulunguse eziriyo. Unity yaffe ekulembeddwamu Brigadier General Henry Soke bagenze batandise okunoonyereza n'okularifyinga ku nsonga ezimu ez'abantu b'omu Acholi Sub-Region ezikwatagana ne Parish Development Model ku nkwasaganya z'ezino ssente ng'era ekitongole kyatandise ejjo ne Gulu District we basinkanye n'abakulembeze awamu n'abakulembeze b'omu kitundu ne ba community representatives ne boogera mu nsonga zaabwe ng'era twabawuliriza nga kati ekiddako okuverifyinga n'okulaba ekiddako sebo. Muzimu allegations abantu basabibwa ssente okufominga circles, mulimu circles ezitaliiyo ghost circles, ssente abantu tebazifuna oba tebazirabako ensonga bwe zityo. Mariam Natasha asabye abantu bonna abalina okwemulugunya kwonna ku bantu abavunaanyizibwa ku nteekateeka ya Parish Development Model babatuukirire basobole okulondoola ensonga zino. Ssentebe w'olukiiko oluddukanya Radio eno Chabasa omukungu Mathias Katamba asomoozezza abo bonna abalina obusobozi beeyambisa ekiseera kino eky'ekisibo okusibulula bannaabwe n'okukolera abalala ebirungi. Omukungu Katamba bino abyogeredde muyenga mu maka ga ssentebe w'olukiiko oluddukanya CBS Pewosa era ng'atuula ku lukiiko oluddukanya Radio eno Oweekitiibwa Alhaji Kaddu Kiberu bw'abadde asibulula abakozi ba Radio eno Chabasa. Enteekateeka eno nkulu nnyo kubanga eri abakozi eraga obumu obwa Sseruganda okulaba nti tutebagana ffenna ne tutuula wamu ku kijjuliro ne bakama baffe abali mu boodi abali mu management n'abali mu departments endala z'ekitongole. Kale ekiraga nti tuli ffenna ate n'omulimu gwaffe guno okulaba engeri gye guyamba ensi gye guyamba abantu mu byenkulaakulana ne mu ngeri endala ez'enjawulo. Obulamu mutuba kano ke katundu kaffe obulamu mutuba kati nno manya bino osobole okubeera omulamu bulungi. Obutabanguko mu basawo
Obutagenda mu basawo bakugu nga bukyali okumala galya n'okunywa buli kimu bisongeddwamu ennwe ng'ebimu ku bisinze okutwala abakyala abazita okusalibwamu abaana n'abandi okuzaala abaana nga tebatuuse. Okusinziira ku Dr. Nansubuga Mary akulira ekifo ky'abakyala gye bazaalira ku Saidina Abubakar Islamic Hospital e Wattuba, ensangi zino abakyala baagala nnyo okuwabulwa abantu abatali basawo ne beerabira nti kye baba beetisse buba bulamu bwa muntu mulala munda. Buli maama yenna singa abeera nga akitegedde nti ali lubuto mukubiriza okubeera nga yeeyuna eddwaliro. Ate abasawo bano balungi tubafuula emikwano gyaffe, ne bw'oba ofunye ekizibu kiba beta n'oyogera naye n'odiscussinga naye n'addressinga n'obutasirikira kizibu ky'oba ofunye mu kaseera ako ng'oli muzito. Abakyala abasinga obungi twesuulirayo gwa naggamba okujja mu ddwaliro kwa antinento. Kati waliwo embeera ez'enjawulo ze tusobola okwadressinga ng'omukyala oyo ajja mu antinento. At the end of the day ne ziba nga zisobola omutangira okubeera ng'alongoosebwa. Dr. Nansubuga era ategeezezza nti mu bifo ewazaalirwa emiwendo gy'abaana bataneetuuka gyeyongera era alabudde ku bulabe obuli mu nsonga eno. Abaana bala bafunye nnyo embuto nga bato. Ogenda okwesanga nga abaana abo okuzaala kwabwe kuba kuzibuzibu lwa nsonga nti amagumba gaba tegannakula kimala okuba ng'asindika omwana. Waliwo kye tuyita obstructed labour. Obstructed labour eyo ekkubo omwana wayita liba lifunda, kati bwe lifunda ogenda okwesanga nga ebitundu ebiririraanye byonna bifuuka bibeera affected, bikosebwa. Kati bwe biba bikoseddwa beba abakyala bagenda okusanga n'abaana ayabise, akawago kaabise, rectum eyabise. Kati ezo ziringa major side effects zetufuna mu obstructed labours. Kati ate si nnyangu nnyo kumanagingirawo, zitwala akaseera.